In a world where faith and passion unite, Hijab Nation celebrates Muslim women's empowerment and identity. Women, you're strong, you're capable, you're beautiful and very hardworking. Join our community for inspiring stories, fashion, spiritual growth, empowerment and mental health. Come empower yourself, uplift others and shine your light with lots of entertainment on the 23rd of August 2025 at Thobani Center Level 2 from midday to 8 p.m. at only 50,000 Ugandan shillings and 2 million at table of 8. Remember, every coin helps. Hijab Nation, empowering Muslim women. Powered by Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jaja Sounds, together with Rashida Veils and Makeup. The short and big shot. Candle night ogimanyi. Bagita candle night bw'okutegwa bba. Baba wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fin. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Echiddako ku executive meeting. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Tomanyi nti essimu zifulumya 4K 8K. Kwano tontombuulira byaki. Bayina ebintu by'ekisiru. Ate nga Zubeda. Mpaako kanyweko omwana akuleetedde. Oyina ennamba mugamba ndeetereyo. Obuzibu bw'oyina olemedde mu lokalite. Yo loko. Mulowooza mutambise ku akiika nafudde. Ye nakulabye ng'okolima ebyo byonna by'okolima byaki. Nalidde capati ng'ewooma temanyi yammwe. Gwe jangu wano waggulu wano ono ayagala juice. Oyagala juice ki? Ajje naye kitafeeri. Ayagala kitafeeri nga kino. Kireete wano we twazze. Otegeddewo? Eno waggulu amanyiyo? Amanyiyo. Bambi twasenguka batulaba. Ndowooza bamanyi buli omu gye twazze. Gwe mwandiddeko akiika. Akiika twagidde naye munaye akiika yakolomye. Baŋŋambye ebyenda yadde birumira. Tewali yalidde byenda. Shalomya ebyenda by'embuzi. Yakulimbye. Yangaye sister ne wadde ogenda mmala maanyi go. Neesaasaliddwa. Nga temumpise. Oyo mutyaba. Talina kiddako. Kati mbu kiri kye nagamba ekya capati kyekyabanyiza.
Ekiriwa. Kyenagambe kya chapati. Mukyala we namulabye nno, namulabyeko. Nga muzungu ebyaddala. Mukyala we mweru. Muwala mweru namulabye. Mu half caste. Alaiko kuba mu half caste. Namulabye n'atuuka munnaye omukulu yakeera bukeezi ku olwo. Naye nze sirina kye nayogera. Mutyaba kitegeeza waayiriza omukazi. Yaba tayagala tulye ebintu byabwe. Olowooza ki mukwano? Nimukuteekayo kantu. Lwaki buli wojja wano booteekayo kantu? Mukwano omanyiira. The Short and Big Show. Tuli wano ku Executive Media, subscribing, liking. So far, week eyo ebadde nkambwe. Tewaze mama Alima. Sazze. Ne kyabadde kikambwe nnyo. Kyabadde kikambwe. Yatukubye omuziki mama Alima, yatukubye omuziki. Kiba. Yagenze n'atuuka wano ku Amba. Amba yayise wano. Alowooza twasigadde wansi. Mama Alima n'atuwa omuziki. Ne tugamba nno kati kijja kuwa abalala ekyokuyiga. Tekirina kye kijja kuwa abalala kyakuyiga. Mulekerawo tiisatiisa abantu. Kati tusooke na kyabudde. Sister, kwata obudde. Olaba kati kankubuulireko. Kampulirize male nkuwe. Osobola okubalansinga ekisooka. Gym eyo yes ku makya eri okay but not so advisable. Okitegedde? Because ogenda kumala olye onywe. Gym batero gigamba after work. You work out wano n'onywa n'okola ki. Ekyokulala gym terina kyekkoledde. Kati gwe ebintu bye weetaaga si bingi okugyawo nga you have a medical condition. Wano ku theatre osobola otambulawo. Okitegeera bino byobeeramu. Osobola otambula wano booti. Actually kati gwe va wano. Genda ogwe wali eri. Va wano wetuli yambuka genda wetoolole wansi wali okomewo. Bwe kikumala. Yes. Omuntu yenna ayina bamu advising a day ayina okutambula kilometers ezaawamu ezeekutte. Okitegedde ekyo ekisooka. Ekyokulala gym ogiwadde obudde bungi. Ogenda kwerabira okunoonya ssente. Okitegedde? Ffe tuludde mu gym tugenda emibiri begikomawo begigenda naye kati obuzibu bw'oyina mwafuna ka gym ak'obwereere bw'olowooza nti mwafuna nnyo obeera eyo ne anko ne mulowooza nti ensi ekomye temukyategeera. Tuli mu gym ebyekisiru bya kisiru. Yes. Omaliriza. So kati ekyo kyekisooka ekyo kitegeere. Tetukugaana kukola gym naye manya nti nkukubidde nti ndi wano. By the way kati olaba ebintu byokola ebyekisiru. Kale ate singa otambudde butambuzi bigere okuva ali Kampala Road paka wano. Ebyo exercise ekumala. Awaliwo kilometers ezi. Omaliriza. Singa olunaku olumaze kati nziraamu ekyo. Blaza. Nkusaba olekerawo ebintu by'ekisiru. Nkeera nentuula saawa namba ng'olina mukyala wo mulimu kifuba. Totuula saawa. Saawa namba. Totuula saawa. Tuza mutyabo musiru namutuzi. Anti wuliriza. Nentuula saawa namba sikkubira. Anti wuliriza. Sikkubira wuliriza boti. Nyomba tonzi nze sikugambangako kukeera. Nze sikugambangako kukeerawo saawa namba. Era saawa emu mbeerawo. Bempisaamu eddakiika abiri kwaga. Ye saawa emu kitundu. Anti gwe oba okedde. Gwe waki otuulawo mubuuze nadasobola olindeko. Nali nyombyeko. Waki atuukawo ku 12? Kati beerawo ku 12 nze nkugambyemu. Nange kugamba omuntu omugamba saawa. Please. Tulina kukola nnyala. Soogerangako naawe nti saawa 4. Twalinga tukola saawa. Nakunnyonnyola nti obudde bujja kukyukamu. Mukwano okubira ng'okyetegeeko okubeeka. Olwo namunnyonnyola ne mugamba nti okuva lwe nava KFM sikyagenda KFM. Essaawa zijja kukyuka. Either tukole ku ssaawa 2 ez'okumakya oba tukole olw'eggulo ssaawa 7-8. That's it. Kati lowooza kubanga ekinzija mu buliri bwange gwe nange ekinzija mu buliri bwange mbeera wakwebaka gwe Thursday obeera olina okugenda mu you have a long day oba ogenda kukola ki? Anti kati bemmaliriza wano naawe olina okukola bakuyambye n'okukeera. Gundi ajja wano namukasa ogenda muwaka tugenda kukola otegedde namugambye namukasa tuuka wano ssaawa 4
naye kati zino zigenda wera nnya tekali wano ankabiridde kasuku akantuga ne mubuuze ekyakutandisa YouTube otugwa akantu kiki mululu gwaki yali akola ne Megatron nga talina pressure zino zonna yanganga sente tezivaayo ate kati zakola tezenkana na ze baali bamuwa anti kati yakatandika bw'anaatuuka mu maaso okutuuka kweyo level nijali bamuwa sente anaatuukayo talinaweza mwezi naye akaaba akantu nga bekamutuga kati ate olwo abaddemu emyaka 5 miliyoni 8 mu mwaka emu lwaki omuntu omuleka n'akola gundi ye kati ate akwata obudde baba amanyi nti yatandika bizinesi ya YouTube yakwata budde weesonyiwe jimu yange jimu byenkoledde saa bikugamba kati otiirika butiiriisi jimu kyenkoledde saa kikugamba omanyi obuzibu bwe muyina gwe ne anko mwafuna ebyobwereere temukyategeera fe byobwereere bye tusiibyemu oba bwereere oba si bwereere mwagwa mu jimu y'obwereere temukyategeera jimu sigita yali atya nze ofa gye yampa ekyaliyo nze yange sijja gitwala nze sobola keera mu jimu oli bunafu kati nze asobola ekyondeka bw'oba tokisobola tojja kummanyiira kasuku siva ku jimu era leero saawa 9 ngenda kuba mu jimu engoye ziri mu motoka ate ogikola nze ngenda mu jimu ntambula nengenda ne mu jimu kati ngamba nti eno wiiki yakutambula wali nengenda nembuuka omuguwa nenkolerako ne ziri gundi endala kadiyos nze ntambula Sunday okuva Monday paka Friday mba mu jimu ndeka maama awulira nze nawe mpeweera tolina kyoweweera wano tetulina kyetulaba ekinekuutta ate Baganye gikolera mmwe njekolera so kwata obudde kuli bubi mukwano neso kati kwata obudde kati ekyokulala kyenjagala okugamba sister kiri bekiti my other point today emmere ereme kumalamu nakulabye ka video ndaye basazeemu akasooka n'akokubiri bw'ogamba muti abasi mukwano gwange emmere ekwogeza ebigambo ebyo byonna byaki eri akiika y'oli ne mwemanyiza okumanya nti bayinza obutakuyita Zubeda mukimanyiire ffe tuli eno tugaana mikolo mwe muyombera mikolo nagambyeko nti kyannumye kyakulumye nakulabye ng'oyogera biki nze nabadde mbalaga nne wange ndidde ate kati bwoba walidde capati n'enkoko kati lwaki obadde okaayana ate ennungi ng'ewooma banne nakulabye ne ngamba watuse n'okulangira omwana si mukwano era nze mukyaba si mukwano gwange kati mukyala we baanaaleeta eŋŋano togiriiko eŋŋano eddako toliiko njagirya nga bakompasetinga obutampita ku hakiika kijja bbawo ekyokuyiga omwana yakoze ekintu kyasobola twabaddewo abantu nga 10 fekka lwaki nga mwaga 2 sirimu ate kati gwe mutyaba wali omukoledde ekyokujjako musabiriza capati ze mba ndi mpisa era ne basabiriza takola yogera ebigambo negamba banaye abakazi abakulu nga bakambwe ennaku maama mpita buyisi jjajja muzzukulu mpita jjajja onja sabira jjajja maama ng'oli mukambwe muzzukulu ndi mukambwe kuba mwalidde capati munnange kati nno ebyo bye bivaawo sijja kukunyumiza ogambye nti Shalom yakunyumiriza yakumalireyo akumalireyo kati lwanaddamu tuyita ku mukolo ewuwewe nja okukunyumiza munnange wiikendi wagirabye wiikendi ebadde enkambwe wabadde waliima Kenzo ng'ajja ng'alanya ng'agamba omusajja yenna bw'aba yakuzaalamu toliva mu bulamu bwe naye Rema yanyiigira ki bw'atyo ayi kayagadde akyogere enseetegere anti banga Rema tayagala kwogera naye nawulira mbu nange nawulira byambu ne bagamba era mbu Namulondo yatwala omwana Namulondo yani tomumanyi Evelyn Evelyn ye Namulondo kika kiwulika Namulondo feels like entebe ya Kabaka eri yebaga nti ali ku Namulondo ye Namulondo Evelyn okay mukwano gwange yaŋŋamba nno yamperezaako message nanga akasuko tuddamu kwogera ku bantu bange bootyo akaweereza akamessage alina waweereza nagamba mugwebale kokka n'omusanga naye nawe ate baba kusimaga mugyebaleko kati ye ensonga lwaki simuyinaako buzibu nti teyekyanga teyekingula agankasuku munnaye oli mukwano gwange naye ebyo bireke tobyogera naye waliwo abajja n'akamanyiiro Kenzo yatudde n'agamba bannange nze ensi zirinaako fitina nze I spread love naye omuntu
naku nange deba no yabadde wati ani Rema ngagamba oba ate abadde kyono abakazi n'ayita mukulu munne ayita musanji we mukulu munne naye mukulu munne ekimuyimusa amangu ogaanagaanagaawo tebannakimalayo nga yayimusedde nagamba kiki nedda abadde ayekayagala mubuuzaako ayekabaludde okweraba naye abantu bakyagadde kye bakoze nze ebyo sibyagala sibyagalira ddala osigala mu ntebe ng'otudde kale for public perception nyinza obutasigalamu naye babeera balina okumpita emirundi nga 6 si mulundi gumu aleka musajja talina bad energy bambi oba agiina oba tagiina ebyo sibyagala so maama aliima n'abadda wakati buli omu n'ayogera ekirungi kyamukoledde oli amwagalidde omwana ono amwagadde ng'enduulu eranya kumanya Munnayuganda ayagala ebyonoonese obuzibu bwava ku nduulu awulululululu ne Levikson najja n'ayimba Levikson aba kumpita ku mukolo nga 15 era ngambye Kasuku I'm inviting you nemanya oli munne naye era Levikson Kasuku live mugikiriza ebeewo naddala mu church muchachi ng'ebirayiro nga babikuba nga baboogeredde ebigambo bingi naye nanyumiddwa bambi nga ali wali agamba ne Desire n'oyo Luzinda n'amumpa omanyi yamwatulidde awo twagenda ovudde awo mu vidiyo batandise obuteekayo aye yabutaddeyo Levikson yabutuwadde wa proposal mbotya bw'okuba kiisi oba tebinyumye binyumye mukwano tebinyumye golooza binyumye musa binyumye kati n'agamba nti ki n'ayimba kali akayimba ke Chikibombe atekamu Desire nalabye abantu nga boogera nalabye fitina nalabye abakazi abandi babatalina yadde abagamba nti n'oli otya nga batandise okwogera kati epenge ennugu yonna gy'alinda ku mukazi ye ati nkugambye olemesebwa naye nga tubagaliza omukwano omuyitirivu so kati abantu lwe munaamanya omanyi waliwo ebintu abantu bye babuzaabuza waliwo okwekola okira Zubeda waliyo okwekola abantu baffe abasinga bo balowooza olw'okuba beegatta kimala naye abantu lw'oligwa mu laavu lw'olitegeera no testinga ku laavu eyannamaddala va mino bye babakwabula abamu mmwe muli eyo mulina emitima emibi naye lw'onoogwa mu laavu omwana tunakwagala Zubeda waliwo omwana ayagala munne ne mugamba ya n'ogaa nti yes beeyagadde abo naye nze bafaanaganye namu ani naani Desire ne Levikson anti baludde nnyo bonna baga nti abantu bebalwa bonna batandika okufaanagana bambi okitegedde ate relationship yabwe ya luzungu bweyina obbeera ya luzungu so the Desire with the wato the bum on the hips wabalabye nabalabye kwegamba omusajja akwata mukanya kyembagamba buli mukazi yenna abeemu n'akanya ne wataba na bina naye bane akanya because Desire has that akanya wakalabye nakalabye like olabira ddala nga leero 28 28 anfaanana nammalayo Desire twefaanana naddala mu figa gwe ne Desire anfaananye akanya k'omukiwata ako ekirala olubuto terwamuyiika tatunda sekkerenda musasye n'omusajja amwagala otulina otya kawata ako because ndowooza olaba kawato kange kalinga ka Desire bulinga buwato bwa nsiri ate abefitina bagenda gaabwe essaawo but ebyo byonna I talk to Desire ne mugamba kafiga
tuva ku bigambo by'abantu. Desire alabika bulungi. Nnyo. Ate kisooka. Omanyi waliwo bino ebintu wammanga. Desire alina emirembe gye. Alina emirembe gye. Yafuna ssente. N'afuna olulenzi. Olulenzi. Bayogera era oba mukulu nnyo. Gwe tolina wadde akukiina. Kyokka oli muto. Oli muto. Ate oli mwavu. Yes. Bakozesa bakulekawo. Ate oli muto olwakuyiika. Okitegedde? Ng'ate oli muto. Abaana olina omusanga alina abaana 8 mu basajja 6 naye ateesa. Please be like an envelope. Leero. Mugenda kudiba. Era ffe Desire weetuli. Ku lulwo. Tokipikira nnyo eyo. Tokipikira nnyo eyo. Tujja kipikira eyo. Tukipikirewa. Ku lulwe tutya. Weetuli. Ku lulwe. Ku lwabwe. Weetuli. Tusongerako kirala. Toyongerezaako bigambo bingi. Ffe weetuli. We are here. Munnange. Naye ono omwana nga mumpi nnyo. Gwe naye ani asinga obuwa. Nkankimpya. Ate kirina amakudde. Ayina amakudde, ayina bino. Abasajja lwaki baleetandisa oleeta bino ebintu? Makudde. Nebiyiika bwe biti. Abantu balya bulungi. Naye gwe baatugobedde eddala eri waggulu. Baatugobye. Wabula bannange. Baatugobye akafo kabadde kalungi. Baatugobye bambi. Naye ebikazi ebyo byonna ebyatugobye mulinga bbi. Biringa bbi. Katulabe binaawangaalawo ennyawo. Naye ndowooza ne luli ojjukirayo baali baagala otuwaayo emitwalo 3 tulanga ekintu kyabaluma. Kyabaluma. Naye kati omulanga tugukubira Ojede. Ojede, Mr. Ojede. Akolayo wano gundi. Baziyita batya? Zino zibeeranga board. Bazidesigninga art board nga nnyingi. Enebeere creators space wano. Okitegedde? Creators space nga tujja ntuula wano. Abenga abika wali, abenga akola ki? Kati tugenda geya baani ba board abo. Nna abasajja abanga ba board abo. Bano bonna. Bondudde nabo. Waliwo Kolini, waliwo kali akampi. Akazeyi nako ndudde nako. Kali akawala panya piki. Ako. Kali fast. Wano kakutwala ngo mukubo ogenda ogamba. Mukama Katonda ntasantuuke bulungi. Mukama Katonda. Waliwo ekinene. Yo Kolini. Kyekyo ekinene. Kolini musajja wange gwe nsinga okwagala awo. Naye alemedde mu boode enkadde oba mugulire empya. Mugulire empya. Boode yenkadde nnyo sikitegeera. Ne kamuzayi kaguze empya. Piki yako yali ebula. Wano ne kali akampi kagula empya. Yali ebula kuvaamu lubuto. Ne kati omanyi nti abo abasajja ba theatre abo mbamanyidde emyaka. Nasooka okujjawo wano ku theatre mu 2009. Okutandika okuba nti nzija ajjawo nga weebali. Oyo Kolini ye yantwalanga eka. Baluddewo awo. Ate nga nabasanga babaddewo. Olaba wano, olaba parking wano. Wano waaliwo container awo. Wakati va kweri eya wansi. Era eya wansi mukazi wa Lutalo bwe yakoleranga. David Lutalo. Oyo Sharon. Ono ya mchawa. Gwe Lutalo ye yachawa. Ye yachawa. Si Sharon. Wimba wa mubbi wali mukazi. Omukazi bamukwatira mu bwenzi. Bangamba. Mukwano gwa Lutalo ye bannaffe. Kati wano waliwo container nga kuliko omusajja Abudu, kwaliko mukazi wa Lutalo. Semakula ki? Yusufu. Kati gundi ono mugulusi yalina nyini container eyo. Nga kuliko omuwala baali bamuyita Babula. Waliwo n'omuwala omulala akaali keerube kati. Babuloka baali abawala bano. Wano wasiga babuloka baabeeranga wano. Nga batuula wano. Kati batuula awo. Badda wano. Batuula omwo ne bagula bukyayi. Kati ennaku zino baakyuseemu bakkirirako n'eri emmanju. Babeeranga awo theatre. Edda nga kati wano waliwo ka video library. Kati akafaananyi kange ne Ibura. Akakatambula baakatukubira awo. Mu container yali awo. We baakatukubira awo. Nawe olubuto wali toyina. Nali nduyina. Ensi yali ekkubyemu. Ensi yali tennankuba. Olaba na kati tuli wano. Mu myaka 10 bajja gamba twali bubi. Twali bulungi ebiseera ebyo. Ngengatto twambala nnungi, tulya bulungi. Kati mwali awo. Twalina omugagga waffe awo ebiseera baali bamuyita Katende Ali. Katende Ali yaffe ebiseera ebyo. Kuva dda obeera n'abagagga bo. Buli tuze kuva dda. Ffe embeera gye tubadde buya aluseke okumala ebbanga. Babalangidde oluseke.
Naye omugagga tolina munyiiza. Waliwo yalikodeza video n'agamba naye kati bayutuba mubadde mukusabiriza. Teri agenda kuba. Mbu muyingire okukola. Tuli mu kukola. Anti kati abantu kye balina omumanya kiri b'ekiti Zubeida. Kati ensi etambulirako propaganda. Ate propaganda ffe tumutambuza. Bulungi nnyo. World over. Gwe mulimu gwaffe. Ne ba Piers Morgan nabo be bali. Nga kwati Besigye bazikuba ba Cristiano Ronaldo. Okitegedde. So abantu wonna kino kyekitambula. Okukuba oluseke si kibi naye okuwoninga omugagga kyekibi. N'omulaalika. Tosobola laalika mugagga. Si kirungi. Nja kukuta lejja labensi. Omwana oyo bannaye. Nabirabye ne yeseka. Naseseka tempe nga sisagambye. Yes, ninamya. Sagambye awoma. Mukadde wange. Sunday Nation yagirabye. Mumujjonkera. Yagirabye. Ayino yaweereza Shalom message. Yamugambye olinga animal. Nagirabye. Mani manje kyamuyisiza. Naye yanyiiza nnyo n'atuukaawo. Ayina obusungu bwe ku Shalom. Simanyi watuufu we buva. Naye abuyina. N'agamba amujjonkera nnyo. Okumujjonkera batya? Omukulu oli amujjonkera nnyo. Ate ekimuluma amujjonkera ali naawe omuntu we. Weekend yabadde lwaki baba bajjayo ebintu. N'agamba yasusse mbu yajja yakaniya nti singa yakomye wali mu kusabiriza n'ataleeta meseji yaniya. Ate meseji nno omugagga akyaziina. Meseji omugagga akyaziina naye tayogera. Omugagga tayogera. Ate omugagga alina bataliyoni ye. Nagirabye. Alina abantu be naye adiployinga. Naye mu Uganda wano olaba nze kyagenda kinzija ku bagagga ennyo. Kati nze olaba nze ennaku zino abantu nkusanga otambula. Muganda ng'oli otya? Isoko nkolekaawo n'onkolako. Temuliimu bino. Sikubira abantu masimu mpaayo. Nabbaweereza message. Nina omugagga gwe nasisinkana. Be nali nnyumya naye. Alina ekintu kye yayogera ekyammalamu ennyo amaanyi. Yatandika okundaga abamukubira, abaagala ssente, baawadde ssente. Okitegeera. Kintu ekyo ne kinkuba wala. N'ogamba nange luli kyalweruti nga nange bandagayo. Ye yali ankubidde. Era be navaawo awo saamweyongeza. Ne ngamba kankomaawo. Ekirungi ze yampa yazimpa cash. Tezaalimu message. Tezaalimu message. Message yaliwo ye yali ambuuza. Oli otya kasuku ontegedde njagala kulaba. Okitegedde. So nengena ne musisinkana. Naye mu Uganda wano teriyo muntu tekyali muntu akola kintu kya bwereere. Ku bintu abantu bye bazze bayitamu. Abantu tekyali muntu waliwo ebintu kati ebitambula mu Uganda wano. Era abantu mbibagamba benti ekisooka abantu barikodinga. Abantu barikodinga ne bino ne boba okubye essimu. Omuntu akulikodinga. Essimu kati zirimu rikodi. Obeera oli awo essimu netandikirawo. So bw'oba oyogera n'omuntu buli kyoyogera beera sure nti okiddamu. Nga basinga baba bafulumiza. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri bantu batereka bwino. N'asirika naye. Nange kati mutereka. Zubeida benkuweerezayo $50,000 nga screenshot njikuba nga njikuweereza proof of payment. Ng'oba nayo. Nange nga njisigazaako kopi. Wenjogerera wonna sayina kye yali annyambye. Ng'okola ki? Ng'ota. Naye nze lwaki abagagga mbawagiramu ebyo? Kino ekyokuta screenshot. Waki mbawagiramu ebyo? Ase ekyokuta screenshot naye bino kale ebyokwogera byonna. N'ebyokuta screenshot nga biri omwo. Naffe be bawa oluusi twerabira. Omumwa Kati nze nja kugamba nalaba omanya nkozesa nnyo example ya Brian White. Abantu ne baŋŋamba nti oba ki. But for me nali close naye. Not so close nti buli kimu nkimanyi naye namuli kumpi.
time awe yafunira ebizibu nina ebintu bye nalaba nina reality check ze nalaba okitegeera nangamba kale oyo kati bw'olaba ebintu ebimu ga singa yali yakuba screenshot singa yali alinawo obujulizi bw'alaga singa tebamujjonkera oba okitegeera kuba Bannayuganda ekibakwasa ensonyi ekyo akuvaako naye n'abagagga nabo balina okumanya nti ki omanyi problemu gye tuyina Zubeida omuntu ajja n'abeera mukwano gwo naye n'atadifayininga omukwano gwaffe gutandikira wa gukomawa kati bye bizibu bye tulina mu ggwanga lino nti Zubeida ogenda kukola ekintu ng'osuubira Kasuku tagenda kyogerako Kasuku akyogereko because gw'olowooza nti olina wooli ne Kasuku nga temuliiwo emirundi egisinga nagamba kyo nagamba Shalom ne bwa Shalom olaba ogenda onyiigira abantu obamaleyo bonna lwaki abantu mu bulamu ffenna tulina abantu tulina kye tubala kati ze Zubeida sikyasobola nakuba na mukwano gwange nga siina kyenkufunako nga siina kyenkubalako eyo chapter nagiggalawo omuntu olina okuba nga olina kyomubalako sikyasobola kubeera na muntu nti tuli ffenna mu bwaluganda nina emikwano gyange gye mbadde nagyo okumala emyaka gye nabo ku booluganda nga bwaŋŋamba nti mukyala wange yazadde nsooka kebera akawunti yange kumanya kuliko miliyoni 5 ze nsobola omuwa singa ntuukayo naŋŋamba balemedde mu ddwaliro oba ntegere kye ŋŋamba abo bakwano bankatimba yina bangi ndudde nabo myaka 10, 15, 20 emikwano gya kakati gino emikwano emipya gye tufuna buli omu alina kyakwagalako tewakyaliwo muntu nga tokyakimuwa era omulaba anoonya ate gwalina okukifunako okitegedde ate olumu naye neotamunenya ate tokkirizibwa munenya because ate naye oyinza okuba nga kyakufunako kyekimuleetera okuba nga ali kati tuli mu survival for the fittest era abantu mbagamba nnyo kati buli muntu wooli buuza omuntu Zubeida babawo sitole yeefulumye b'olowooza nti mikwano gyo bakubire obagambe either temubyogerako oba bannaye mu defending kubanga waliwo omuntu akusuubira okuvaayo muyirawo omubiri nga tojja nga sina byoliko ggwe nga ggwe nawe ogenda kukolamu kantu sitole etambudde buli wamu bagirabye ate oyagala mukwano gwo yaleme ejjoogerako kyokka nga ate ali ate mbeera gy'alimu tasobola butakyogerako so kati awo we tuli kati abagagga nabo tubagamba bw'oba okwatagana ne Kasuku olina omubuuza olina omugamba nti nkuwa ssente zange naye tuli ku kino nze nina abagagga amanyi okuwa ssente n'atufuna ekizibu ng'akusuubira okuyiwawo omubiri ng'ate gwe tosobola butereevu nga gobadde tomanyi nti relationship yammwe eri awo butereevu nze bwe twadde tugende wa Mutyaba namubuuzizza Mutyaba otwagaza ki era nemugamba Mutyaba mpeereza invitation mbeere nayo kati ennaku zino sikyagala word of mouth mpeereza invitation kuba tugenzeeko awantu ne batugamba twagenze kulya ne batugamba tugenze kukwata kantu naye ng'ate abatugamba nti tukola ebyo be baatukubiranga amasimu tumujje abantu tutuukawo ne baganga be twagenze okukwata akantu nga ne mu mutima tekyabadde era nze kati era sikyagenda mu invitation ya General Happiness Zubeida simanyi alina emikolo gye kati olaba Hijab Nation bw'otankubira ssimu kuŋŋamba nti Kasuku mugenda kujja ssaawa mmeka mbadde njagala ojje nja kukoma kulanga Hijab Nation lwaki saagala lutuuke lunaku oŋŋambe mwereeta nti ani yabayita olaba Mutyaba bwe twabadde ewuwe Mutyaba yatugambye saagala kufiruminga bintu sibyagala kuki saagala ku internet family yange eri private era buli yabadde akwata ne mujjukiza nti omusajja yatugambiddewo tokyankalana n'omuntu ayagala ebintu bye nga takola ki kati naawe bw'otuyita ku mukolo gwo tugambirewo nti bwana Zubeida muzze wano ebiriwo temubyogerako gye tulaga naye kati bajja ne babayita tebabawadde ground rules abalala twereeta bwereesi tetufunye ground rules gw'ogamba kaŋŋende wa Sseruganda nga tutuuka eyo
abantu nga batandika ekyokulala mulekerawo oyita buli omu mu famire zammwe sikutegedde kubigenda mu maaso nkugambye buli omu alina kyakubalako gw'ojja genda oyita omuntu sima jangu ewaffe sima tulyemu ekyemisana olowooza mukwano gwo atandika okusunga anti mulekerawo oyita abantu mu famire zammwe nze byonna nabimanya kati sikyayita nalingayo edda mbayita kati sikyayita bantu wange ne bebeera birthday bw'oba omanyi nti toli muganda wange oba olina oluganda ku birthday boy oba gaalo sikwetaaga okujjako nga nze nkweyitidde bajjaawo ne batandika okwogera kakeeke tetwakategedde sente zonna zatadde mu mwana biki giraasi waki yalonze kifo kino mikwano gyo ne basooka bageya mukazi wo okitegedde ne basooka bageya bbaawo oba oli ku live bageya abaana bo oba oli ku live nga babataddeyo batandise nga waliwo eyakakutte n'onyiiga nti tewabagambe nti bannaye temukwata so abantu tebakyayitira ddala bantu mu maka gaabwe naye waliwo abayita nze sikyayita ekyo kyonna kiteekawo sikyaza naye munnange abantu bakambwe so mu mbeera eyo ndowooza mukitegedde abagagga naffe batutuma erinnya ab'oluseke buli omu amanye wakoma ku munne oluseke nga ddyo teruyina buzibu muganda wange oluseke teruyina buzibu because at the end of the day buli muntu akuba oluseke mu ngeri ye butereevu yes buli muntu akuba oluseke naawe atali yutuba lwaka mwakiteeka eno naye mwenna mutambula mukuba luseke ani nalina be nalabye nga bagamba bannaye omwana ezo sente zonna baazimuwa bakola ki my friend mutuulako vidiyo zino ne mubeera emitwalo ena nga mwalabye vidiyo kolayoko vidiyo okwateyo abantu emitwalo ebiri lwojja omumanya amasanyalaze gali ku ffe ffe boolaba batalina kye tukola abali mu buti abaasama kati tugenda tuli mu kunoonyeza King Caesar kalulu King Caesar Central Executive Committee ya NRM Entrepreneurs League bakaita bata SEC Entrepreneurs League SEC metumalanga nuku moche ogambye yes yoyo gwogamba King Caesar Mulenga yes yanjagala mpe sente anti Caesar University ambassador of Vietnam wano King Caesar University King Caesar University oyagala genda kusoma bw'oyagala gendayo soma omutwe gwe gukyakwata okyakwata gwe kola cheers tuvudde wala Zubeide ensi tutabudde nnyo bagenze batugoba buli wamu waliwo ejje yabaddanja Samira ne muwa ebibye mbwe ekikulu mwasama nnyo nze nsaasira bbaawe ne mukazi wooli mwina famire mu ne mugamba mukazi waali awo ayiise talina kyali ambwa gwe oli kunze onja Samira ne mugamba musajja omwagala mukuwe mutwale bw'aba akuluma ojja kaaba nga nkaabira ki ojja kaaba nga nkaabira ki gwoyinza okukaaba blaza togabaagaba nnyo musajja bwoti gwoyinza okukaaba yabadde amulumirirwa nnyo neŋŋamba kamumuwe nga alabira ddala invitation yawa ndowooza nti olabye fitina nanti obuzibu bwe tuyina ye kaatukutteko lumu ateeseza mu puroguramu kola nga banno baba basirise naye omumwa owulira gukuli bubi gumuli bubi kuba kakkana ayina ennyonta y'ebigambo abeeko wakkakkanira sigala awo kati ye alaba kyamaanyi alaba tuli b'amaanyi kateesa bya kisiru omuntu ofunako omukomye ate mukomyewa ye alaba tuli b'amaanyi tetuli b'amaanyi tuli ba bulijjo bano tusiiba nabo naye wenna okutta akati toteesa nnyoko bati bogereramu mu puroguramu yenna ajawo ateesa oteesa biki aleega obulevu yani yamuyise yani gwani ye gwani erinnya lyo ggwe Musa avaawa ewammwe wabakuzaalawa wasomerawo olina diguri
wagenda Makerere alina degree yo alina degree omwana yali akolera Uncle John ne balemagana ayaga tuleetako kajanja era kati mmanyi lwaki balemagana kuteeseza ku sseeti ani amugambye oteesa owabula ki omuntu omusaza kali akafuuka kaliwa kisike mukomezaawo kana akambala obupala obwo kagundi ali kaliwa mwakagoba kadda mitiyana tuba kuba abakazi senga tugenda kufuna siriimu buli kiseera baleeta abakozi bapya tube n'omukozi omu ono tuli mu shuuti akomyawo bye twamaze dda twabivuddeko naye ndowooza gundi yamulumye naye ndo famireyo invitation yakiika yabalumye kuba olaba noono wa kamera akyogeddeko nja kuba ndi awo ng'omukulu anzizizza ku bbali ne waki temwatuyise yasamira muli mukwano negwe mutyabamwe mwali mumuyise ku mukolo kyewammwe juzi bwe wali okomawo werukamusima nayo mwamuyita mukwano nze sinze baginkolera nga surprise Sanchez Fey aliwa Fey abadde n'abazungu wiiki namba naye kyayika byabadde abala kyayika tebyazze nekyo ekikakutte kakutte kyeki tekanna kiki sinakalaba wenneetaaga okukalaba muki kabulamu oba miliyoni 1 2 3 4 awo tekannavumba naye kadde kaleesa obubina tekimala nanti ekyantamya wano naye bannange ekyatugobezza eri bannange yaani oyo Zubeda omuwala tewamusasula juisi waluli yaŋŋamba mbu ogenda mwesasulira bulijjo bwobigira sibisasula yaŋŋamba kale kamukubire nga nkubirangani neŋŋamba olaba nze ekkubira olumu n'otakwata bw'obanga oyo omuwala omukwatirawo ntadde ensi nemugale kanzikuwe nono najja kunkwata kamukubire era ndowooza wamusasula anva musasula wali aŋŋambye luli tewasasula nenga nezubeeda kiki ennyo luli birisa abisasula wabisasula yaŋŋamba agenda kukubira omukwate atugoberedde paka eno mase ngalo tuleteddeyo ku chapati ozze paka eno egenda kulyera ngano tolya ngano leeterayo ku chapati yange gyendi ogimanyi oyo nayagala kukwana ekyo ekiwala naye omuwala onoomuliisa ki oyo gweyagala okukwana ayagala mukwana naye kirabe kibulamu emitwalo nga 7 ekyo kibulamu 7 fayi nabulamu 3 efeeyi abulamu miliyoni 3 miliyoni nga 3 omaye kati abo abawala ebibabonyaabonya yeetaaga stable income abeere nga teyeeraliikirira bw'okimanyi nti abantu tebakyebaka tulo abantu babeera bagamba banaye enkya naalyaki omanyi nti Uganda kati abantu abasinga bali ku mmere ya leero bwe buzibu bwe tulina kati miliyoni ezo ako kafeeyi miliyoni ezo 3 zenkugamba kabeera shuwa nti kajja lya buli lunaku nga kalyoka kata omubiri awo nga kalyoka kalabika bulungi akasheshe ng'olyoka okeewuunya nga kasooka kaleeta ebbina ate kaleesa ebbina naye libula anti kati tali shuwa ano feeyi ku kyano yange baali bamwagadde oba kati yaddako ki nenda yagenda yafuna omusajja waliwo awo omuvubuka gwe yafuna yali amupaaza naffe naali bise munnange omuyita omukola yo waaye nina olugambo lwa muntu waffe lwe mbadde njagala okukuwa naye tugenda dwogeramu wali si wano muntu waffe oli gundi mane ngenda kukuwa naye nina bwino gwe neeyongedde okufuna ekintu ekyo kyammazeeko enviiri
Jiyadda. Wala manyi luli nkulimba. Kati zadde ndi awo nga ngamba kati mpalanireko oba. Ojja kuswala. Negolooza banaddiŋŋana. Okusinziira ku bye nawulidde. Banaddiŋŋana. Sasuubira. Ebintu si byangu. Si byangu. Naye tubireke tugenda byogerako nga tumaze okukola kubanga munaye ensi ejja tuvaako. Naye nina ekintu kye nadde neewuubuza. Kati gwe ensonga ezo zaakutuukako ku. Zantuukako. Ani yagamba mukazi mulenzi? Mukazi. Naye omukazi ndowooza yayogera ennyo. Mulenzi tabyogerako nabimubuuza nga tabiŋŋamba. Tayogera. Katayogera. He's so professional. Agenda kukola atya? Tatemanyi. Tubadde tugambye tuyogerereko eri. Ndaba byonna obimalayo. Biweddeyo? Eri amabbali tugenda kwogera ki? Tujja tema empenda. Chabola. Sugar. Olwo kandi kuwe mu kamera. Yeyagala noono omuvubuka. Amosisimanyani. Lovins. Maama bampadde ebifaananyi byabwe nga bali mu buliri. Ate ekiro yabadde na chicken. Obedda gwe yemoola naye. Yabaddeko emisana ng'ate ali ku live awaana Vamos. Naye beekubye ebifaananyi n'omuvubuka ayagala Sugar bitya. Ne bannyanjulayo nga maama ow'oyo Amoseera n'ampaayo emitwalo 4. Yakuwaddeyo 4. Ate nze banampadde. Mane manyi ebintu ng'ebyo bigwamu bw'oba gwe maama nze kojja. Genda munnyonnyola. Beera ndowooza nti ebintu ebyo bw'ofuna ebintu ng'ebyo nteekamu. Wasafi Diamond Platinum. Wasaani ani? Amos oyo. Nti ye ne Diamond bali bati. Alekeraawo. Ng'olinga awakanye. Nedda saagala wadde agenda tuwaayo naye tamumanyiira bw'atyo. Annindemu. Wadde ni wakuweebwa naye saagala kumanyiirwa. So munnange nanyinyonnyola nti eri yali AI mu kavidiyo ka Sugar. Mbu abantu aba AI yamubikkula. Mu kavidiyo ke baali bakola. Waliwo kavidiyo yatula obubi. Ne Dias. Ne Dias naye maama. Musajja yaŋŋambye. Yatulaze olwatika. Mwana yaŋŋambye ndi bannaye. Kigere kya nvubu. Omwana oyo. Naye waki muddugavu nnyo eyo bw'atyo. Naye abazungu nabo. Yagambye afaanagana n'obwereere bwe. Naye kye njagala okubuuza. Abazungu nabo kati wansi babeera beeru. Baba beeru. Wansi eyo. Waba pinki ye? Waleeredde ku muzungu gwe. Anti oyo mwana yeetunda. Pozzi. Munno nno oli omuwanvu. Namusanga eyo Kato podcast. Ali eyo gy'agabira amateeka. Baalinga bonna. Nga mwetunda babiri? Weebiri nga boogera nti beetunda. Oyo yalina omukazi omukulu. Walina omukazi omukulu. Tali omu. Abeera n'abakazi abakulu. Oyo omwana ayambala G-string z'abasajja. G-string? Abasajja balina G-string. Oyo ayinza gwe nasookerako laba. G-string ogimanyi bwefaanana? Nga ali mu G-string yeetooloola. Etya. Maama nze kati olosemanenge namutuuzaawa. Linjale. Oyo omwana ayambala linjale. Ne yeetooloola ku muti. Gwe gundi yani? Wallahi. Namulaba mu kafaananyi nga ayambadde kalinjale ka bbulu kajiiko. Yali mu linjale? Linjale nze nali sikirabangako nti abasajja balina linjale. Linjale kiki? Linjale y'abasajja. Lingerie. Era bw'oba togirina gifune. Ogikubemu osooke weetooloolere mami. Chwa. For men. Linjale. G-string for men. Nkalabye. Kalabeko. Gwe wakayina kana akantu. Bulu. Akayina mu bbulu. Baata ebifaananyi bye madaamu ng'anyiiza omukazi omukulu. Yamukubira essimu atuuke mu budde teyatuuka. Kati n'olabyako kamu. Ayinayo ne buno ng'obuteeteeyi. Akafaananyi nkakubyemu naye. Kyekivuddeeyo. Mpulira kamunguluze. Kajiiko. Mu bumpi bwabo ki ekikwambaza G-string y'abasajja? Bw'aba abikolera bammami anti baba bakulu. Mbu bye baagala. Bye baagala. Oyo omwana atambula ne ice cubes. Zaaki? Zonna zitwalira bammami. Oyo omwana kyateekoze.
bali abaana b'essomero nga batuliko nnyo babalese kulambula bazadde basasudde ffenaffe bagenda lambula naye batusabye embu enkoofiira eyaki nze ate mmanyi mubaagala enkoofiira ozasula ku ssomero ndowooza essomero lyataddewo enkoofiira kati olwo waliwo eyafunye enkoofiira naye alabika waliwo eyamugambye nga takyalina kyazziku mutyaba wali nagenda okukkirira gye baatugoba akimanyi naye twamugala luli nti baatugoba ate akimanyi tuli wano ono ageze muyita alwawo takimanyi tuli wano nono ebigato kye byeyayambadde obiraba n'ekipale oba kinene nnyo n'empale z'abasajja nga zatandise oleeta amatu ebyo ebigato byeyayambadde bye bayita until tomorrow comes clocks naye tezimutuuka crocs bazita until tomorrow comes tezimutuuka bulungi nza bolobolo ejini z'abasajja nga zatandise oleeta amatu gatya jini nezimbamuko eno bweti bwe ziri anti bazikwatamu tobaye bazikwatamu eno kafuuka akacupa kati no nesigala ng'egize bweti nereeta amatu nkyassa mutyaba nkyassa mbadde wano nga mimunnyonnyola nkyassa wadde temwampise naye mukono soogera naawe njogera na mutyaba mpaamuuko kuwaza omuntu omulekamu soogera naawe nsaba ku capati bajja kuyita ku mwana addako maama kabazaale eddi mba mukakkamu okiwulidde owulidde mutyaba bwammatandisa agambye muki agambye eki naawe mbuulira oba ombuulira owooni nga bwogira bwoti yo waki onsongamu olugalo mbuulira nga songa mutyaba bwoti agambye muki babakyali bato bakyazaala ate mutyaba alina emyaka 27 kati obadde olowooza muki lwaki temwambisa omwana ne mutuuma erinnya okusinzira agambye mbuolina 40 plus lwaki tewambisa nekutumira omwana erinnya oba nemugema obwoka agambye bagenda zaala bano abaana bagenda mu palamenti naye oba balambula ki mu palamenti bipande byabapulezidenti ndowooza bamiitinga kuba sipiika tewali tabalaba naye kati gwomanye essanyu omwana oyo lyabeerawo aba ayitayita n'agwa ku ssemujju obulamu bwe bonna anyumya namiitinga ssemujju ate basanga mu korido awo babasanga mu korido nga bayitamu waayo omusajja waffe byakomyewa ani Franka bamusonye Ntambi tebannamusonyiwa Ntambi ku Lwokuna agendayo bambi Ntambi Thursday gyali era kati njagala kukola byenkola mangu Thursday tubayi tulina plan tugendeyo sanga 9 ewa kabalagala ku police mugenda kabalagala ku police bamuyise mu kooti twagala genda saa 12 ezoregulo bamuyise ku police 12 kooti zibeera zikoze eki ziba ziggaddewo ekitegeeza abeera alina kukola statement ye akomewo ewaka kati bamubuulire state runner sanctioning file omusajja talina amuyaddekeddirizaamu mu mutima ani kiiwa ki Jeff si ye complainant ani complainant waliyo complainant mulala si ye Jeff era Jeff buli amukubidde ku simu amuganze sinze complainant ayina baganda be banyiivu nti boona erinnya lya muganda waabwe ayina baganda ba Jeff abasatu be ba complainant naye ye nannyini talina buzibu ye agamba yabimanyiira naye abafamire kati mweteeseteese muti agenda kulyanga atya Tiffany Namukasa yagituwadde ndi mukwogerezeganya namugulyanga amawulire abeera updated ajalaba TV njagala amawulire omwana oyo omulaba is a bit professional ajja kwetaaga amawulire professional n'olugezigezi anti kalina bubeezi lugezigezi kati daily monitor ajja mwetaaga abeera yetaaga mu truth every day agenda ovaayo nga truth gwalina tamuzza ate mukomera gwe bano balwanira amagi nekino ekivubuka kyavudde wa kimusa tukola mulwanira amagi kyavudde wa kinga mukundi wavudde wa ogenda soka ogende mukama waffe obba amagi ge lwaki
Asoka aveewo. Haba amajiga mukama waffe gaaki. Toseka. Omuvubuka alwanira amagi. Eyakajja olunaku lumu. Lunaku lumu olwanira empiiyi. Empiiyi zalwanira. Oweddemu. Ogenda lya ejjo owunya akamwa. Nga buli wassa bw'oti. Naye empiiyi. Kolini. Oye Kolini. Aliwa. Kolini. Ono alina ettwe. Yo omulabye. Musajja wange oyo massive. Aha yo. Ate kati yakoggamu. Yafunamu awo ebizibu obadde amaze ebbanga atandaba. Kati awakoze. Ofunya kyayi. Funa. Funa kyayi n'ebyokulya by'oyagala. Musajja wange oyo Kolini tuludde ffenna. Eno epiki y'empya. Olubuto anaalonda. Okulonda ki? 226 atuuka. Omulaba. Alinga agenda zaala. Leka kumanyira Kolini bw'otyo. Omukazi we watupitina. Musajja wange ate ani ono mu katimba wano omukazi ono omulala. Ne mune ate no waggulu gye tuzze tulaba abakazi balungi. Abalungi. Omulaba. Olaba mimwa. Singa naakyukamu banga akyukamu. 360. Kyukamu. Okirabye? Tekoli. Munene waggulu wansi. Munene waggulu akabina tekoli. Kabina kalinga buno obugoni bw'omwana akaaba. Wakyali bw'ati. Lwaki yesindika? Simanyi. Naye na waggulu enviiri abadde azikoze. N'obumwa. Ne gaalubindi bw'atunulira wali bwa. Anyuma laba waggulu. Ani amugambye ekyuka. Agende mu gym. Omulaba. Agende mu gym yammwe. Kutunulira mu face yokka olabira. Ogamba akaana ttu. Bw'akyuka amaanyi gonna ne gakuggwa. Balinga bano baba atudde mu mmotoka ati. N'omulaba n'ogamba ekiri awo. Agenda ovaayo nga namungi w'omuntu. Ono ye Namukasa. Aliwa. Oyo ayingira. Naye n'ompyamukko. Namukasa emmotoka ye enkadde. Namukasa akantu. Munnaye Balukeza agenda. Keza bannange. Agenda. Naye ami nalabye asigadde ali professional. Oba professional yandibadde nabo luli. Naye afune looya. Naye kati eri ttiimu lwaki temuwa looya? Eriwa. Shibaholekisi. Abantu baliwo kuba nduulu. Abazibu bava ku nduulu. Tannakyogerako. Awululululu. Nalabye yagambye tatya. Buli omu abatatya. Ekirungi kati ajja kkaabira mu bantu, ajja kkaabira ku bbaasi. Naye tuli wamu naawe Franka. Era nze kati bamuteekayo lwakuna nkola mandetole yange obutampita wankwe ku lwokutaano mbaayo mukyalira. Novaayo n'otuwa akantu. Ate awo nzirayo mba mulinda madda amajinga gawunya bubi bannange. Naye lwaki ejja olikubayo ddamba? Alikubayo ddamba? Oligaayo otya? Alinga amira eddagala. N'abantu abakulu ejja osuulayo ssuula lyonna. Gw'olirumamu emirundi emeka? 5. Naawe ndowooza wakulira mu nnaku. Ekikulumisa ejjibu otyo ki? Mbadde manyi tuli ku kyoli. Ku kyani? Oli akubye ejjedda. Jiddamba musajja muleke alikubeyo. Ate tumumalirize tutya. Saagala bunaku bwo obuleete ku musajja oli. Ejje oba osaze ejje lirye tabbye libbe. Muleke alirye oba alirya nga bw'ayagala. Naye gwe ejje olumamu emirundi 5 lyayo. Ekirene ejje balirumamu emirundi egi. Mukwano nze mba njagala ndye ejji lyange. Omuntu agambe empaako nga ndya ejji lyange. Saagala ebyo bintu bya kisiru sibyagalira ddala. Mulutadde ku bunkenke. Buli kookolako ne bakuteeka ku bunkenke. Wakyakoze baati. Ffe tuba tumanka okubonaabona. Ne kale ffe tuli wano tubonaabona olw'okuba mwabonaabona. Oli ku jji ly'omusajja mbu wakyali kubiyeyo bukubi. Ekala ebintu by'ekisiru. Omuntu abaako w'omulekera. Juice gw'omusasula leero. Oba ogenda sasula wuwo yekka. Oli akubayo ejji atali munaku kakusasulire. Ajja gisasula. Njukira nze nakulira mu bunaku. Omuntu oli otya ejji no liruma emirundi 5. Baakugamba nga nti liryeko n'enkyo n'olya ku eryo. Ejji lirumeko ginuma ogusooka n'ogwokubiri. It's just an egg. Bannange. Yakamotoka kamwe musuubira kakyusa ddi.
nina Doki Ventures bazze ako mukateekayo ne bakuweeyo kawundo nabayindi Zubeera mwetaagamu akawundo njagala sienta until further notice vuga sienta kawundo abagirina abaddo bagirina gye baba bampa nti oteekayo sienta ne bakuwa kawundo sienta kawundo abula banna naye munnaye entambi agenda namulabye ne ŋŋamba alda kyokka banne olaba munno we bamusiba oba bize omuntu basiba munno n'oba bize ng'oli bize okola ki anti omulaba lumu jjukira agamba kome bamututeruzira mande lwakusatu lwakutaano zennaku z'okukyalira abasibe kati z'olwokusatu lwange lubaako akantu kangi mande n'olwokutaano tuba tujja kuttayo olunaku naye olwokutaano bajja kgenda mumulabe otwalira amatooke nga ngawaasi bagakkiriza bagakkiriza amawaati oba bakkiriza gatali mawaati kuba abalina omutwalira mangi aweeko basibe banne baleme mukuba mulina otwala ebintu nga byanjawulo nnyama ne bagana naye omusibe gwe baleeta wa bbeeyi kati bano abasirikale abo bonna n'obaga banne mwagala ki mulina omusasulira akasenge aleme essula eno ku puleyini essula eno kasenge buli wiiki ka mitwalo 3 baaba naye nze ku mawulire kwe siva ogenda mugulira newspaper erifuluma lyempeereza katulinde tulabe ekirungi yabyeyogerera ate ffe twaliko Nalongo nga nkubira yakomyewo Nalongo Lewis yakomyewo naye kati ebbanga lyabadde taliiwo akantu teyalekayo content n'omusajja we yazze eggulo wamuyise ku mikolo oyo ga yashootinga Nalongo bambi wamuyita notayita Zubeeda notampita naye ate banna olaba nategedde lindako Zubeeda kino tukyogereko oyita otya cameraman notayita Zubeeda notampita nabadde egamba omuvubuka oyo tanjagala mwava ddawa nga fera twamumanya dda lwaki twamutegeredde ku Nalongo naye gwe agaye munaye yakakutegeredde Kasuku bwe wantegedde waki tewampise anti yakakumanya ate kasooka ayite nze gwamanyi gwe yategerera kunze kakuyita yakakulaba muti abandudde naye emyaka ng'ena mukano yawa ng'ali eri ennaku emukuba ku sipiriti ng'akyalina omutwe omutono wali omumanyi nga tanafuna bbeere lyagwa byonna oyogera byaki ŋŋano yekutuusizaawo ŋŋano nti abano ogw'omunyindo ogw'omutudde ŋŋano baŋŋambye juice teyanoze yasinzeeko wa birthday kati ffe wetwalire twanywedde juice yabadde munda ffe notwale tusaba mazzi munda temwayingiddemwe ate munda twale twagalayo ki munda adde baseeka n'abazadde ffe ne tubeera eno wabweru omukyala wa Mwanjula naye mwakola nnika mwakola nnika ate osooka gitulaga eggulo mwakoze nnika mwakoze akiika yabadde akiika walabyeko nga abazadde bakutte ekikonde bwe saabalabye teyabadde nnika mukyala mwakoze nnika temutukolako nnika balina okuba munda bawooye nga temumanyi kati omukazi bamuwooyeko olwo kitegeeza omwana wandi wasooka n'omulira ku bbanja byonna ebyo yoleeta byaki ŋŋano ŋŋenda muwala nawe naye mukyala we yatugambye naga nti luli just mwalimu buzibuzibu naye wiiki eno sabamanyi owanda mukazi weebigambo mukamwa wiiki eno mukyala mutyaba twagala nekiri kiwanjogeratukolereyo gonja ne obukoko ateremu obukoko buno oba busiike bugendya kugonja okaluma bw'oluma kugonja bw'ogaaya tobyawula olumeeno n'olumeeno n'ogaaya muteremu naye wano muli mu buugi kiki ate mugambe esaanyiiza ateekemu ebintu kano katwaze eno kati munywa buugi bano ekyapati gye nakutumye ekaluba kaluba eriwo gwe kiwala ggwe ng'ekaluba kaluba etya
chapati yange ino kubange kaluba kalo mtu opa kavera ka black ngenda kalia berawo leka mpulire hayi no tekaluba jimuwa jizeyo yange nze kunze anti wagambye kaluba nze njiri yanga anti mani kuwede dale jinja eyanga n'olirya eyange nze nanyini gitumya enkolera mumanyira abaana baba so mugambe gonja n'obukoko n'akanyaya nkoleyo kachumbali mukuwa lwatyo omukazi yagambye omwogerera ebigambo byatayogedde omukazi yagambye atwagala nnyo nedda teyakyogedeko ekyo omukazi teyayogedde bigambo ebyo yagambye bugambi nti kwolwo yali akwataganye yaga nti atwagala nnyo mukirabye nga neno ye united factor temukyakuse mwagenze manju ku mmere ya kiika mbadde manye ngano ya kiika ekyabalimu kagambye neno mujagalako naye omwana yakoze chapati kwa kiika awo zabalina zikaluba kale abantu nabagala chapati zamwe zikaluba naye bannange fitina ya mmere fitina nange yansusse omuntu fitina ya mmere nyo fitina amina nzia chapati nenjaga mu kamera ndidde chapati wange nyamukyala mugambe ebe nabibeerawo ng'omuntu akyalina obusungu naye theatre ekaddiye bannange theatre yetaaga kujjawo bateekewo public toilet theatre eno yeetaaga mmenyawo ekyo kikkiriza oba edda naye wanjala soka uli oba onoogirya sijja girya saagala kwata nabye emmotoka eri nenzijukira mirundi olwe nagirabanga nga yavuganga bweti ya gavumenti UC omanyi mirundi agenda weza mwaka bukyanga afa kati bagenda kukola lombe bateekako omusika nga awezeza omwaka ebintu byolumbe ebyo naye famire tebateekako nga awezeza mwaka ku Joyster tugenda saba mugenda saba aba Joyster kati abafamire banaabalinayo kye bategese banaatuyita kale naye ku Joyster tugenda kusaba kwata nyongeddeko Esther saagala nyongeddeko saagalaako naye kakaluba njagala ekitundu nga kiwerako kola haafu omenyeremu haafu kyale kuluba naye weekaza nkongereko onyongerako ntwana bakaluba yuza ekineneko kati kisinga ku kiri kyompadde era awo tonnadda yuliza kati kola booti beera ng'ajanjuluza oti kati kino kimpa ekyawaggulu nze yaguze ndi eki maama anti gwe olidde kano konna lwaki twenkana kati nyongera ne kano nedda mukwano ndako kale mmale okuggyako n'olubirizi ogambye ekifa kini shit cheers ya chapati webalyo omuntu yakola eŋŋano teviikako batugambye tulinga bejjo tulwaza mutyaba kimulume teyaleese mutyaba kimulume kuba teyaleese ate mulime ntyaba mukazi wengamba nange ndeeteyoko ndeeseeyoko kyaba kwata nkuweeko mukazi otagana nawadde kasuku yekka eyakusibiridde chapati mulimu eŋŋano mu nsawo yo nkyala mutyaba ndowooza kirabye omwami wombadde mwaku chapati so famire yamwe yansonye bye nayogedde basisita ba mutyaba twabalabyeko eggulo bafaanana batya bawala balungi bawanvu baddugavu waliwo sisita we yazze nga yenna alina dimpo muno olina sisita alina dimpo bambi banfaana mweru baati asoma busawo yaŋambye yamaze mwanyumiza lwaki watuuse onyumya ne famire ya munno ati nze katende ate bikwatagana oli mutyaba oli sisita we yenna makula tuli balugave abadde munyumyanga kyo ekibanyumisa aboolugave nye bannaye akavubuka wakitavaawo
Ye wakitavaawo ye nga jatujiridde lumbe lwakirago kiki washoyogera naye kwata capati zo batoyogera kone tonja samira kampuni yamatuze wano ntuddewo obutuuzi leero naye mutandikiddewo bulunaku muleeta abakozi omukozi omu bannange omukozi abeera omwana mukomyewo kali akavubuka kabeerewo akasirise pono bw'ateesa bw'atalya mubuuzizo ekizibu kyako kiba kyakulya yaddira lugave muwajji gwe gano kama mwana aleete ejji gabweba muwajji musalingayo ggwane ddala wankima mubenzi obubajjudde kalimayo nkunyonyola sisita we walugave namakula nimwanyumiza ati engano tentuge aweddemu ngulirayo kuba bakuwe munange nga gyokumbuuzako awo sisita we wagambye namakula muwala mweru bati alina dimpo asoma busawo mweru nga muganda we kiki ono yafaanana ani mubizibu byansi ebizibu bikutuukako ate ono omwana asize okuba mweru oyo nga bwe bamutereka obulungi ayeruka nga bw'omutereka avaamu naye omanyi akasana kalina abantu bekayisa obubi nga nange bwe naga nti nsi alina sisita we alina dimpo yekago walabye alina n'omulala ngwalwe yazaawo nitokuba n'ekifaananyi naye yo kale enjeru yagenda wala obeera omulaba ye namakula oba omulaba kati waba ye mweru omuwala ye mweru gwe nalabyemu bonna beefaanana basenga b'omwana bonna nabalabye tataabwe wamulabyeko taataabwe saamulabyeko baba wanvu yabadde mu nnyumba taata we yabadde mu nnyumba naye emikolo gyanyumye nga bagamba banna mwana affe lwakuba tewabaddewo katamiiza n'aka ate wandikadde kavaako akiika obedda kimu bibiri takbiru allahu akbar inshallah alhamdulillah nam ya sheekh kyaluwalabu sibayita bali kigambo batenyoga kyaluwalabu ne kale buno bambi obulaba buwala buto tebunnalaba nnyo nsinayo abasajja bagenda bukozesa buli mu myaka we buwulirira ekibusiiwa kibutujja nga tekyali abugambako ne buwulira buli abugamba bulaba abononera future nyabo naye bajja kujja eno bajja tuukako nga balinga ggwe nga bakeerako ebikirira bigoye be bati figa nga zibadduseeko figa ni gwe yaddukako ngambyeko nti ggwe lwaki obongereza noleeta ekyafiga mugambyeko nti ye abantu bonna abalina figa kasukobakutuma abantu bafiga tontwala nze sirabanga kufigayo ate nakusaba bukiseera oba weebikiridde kati bwoba tojabangako shatup ate era sigambye ggwe tongerezaako naggana nze okumpeerako example z'ekisiru kamuzeeyi kaako kembadde nkugamba akambadde olujaketi ako akasajja kawalapanya picha ako kayinza okutta akakwano kange nkamanyi kaguze picha empya nnoko yaguze empya naye omutuma n'omugaa tuweka wano Musa okyayagala amagi bakuwa amagi osobola kulya amagi ameka olyoka ofuuwe olabika okuba abulamu fulumya omukka agosinza agaguze naye nkwata gyogakutte eringa semanengene kutte waggulu oti eno ne galeebeeta ogalabye okubamu obufaananyi tewali bufaananyi sha kyoka mugwamu mukwembuliri bwe muti mukwano gwange bamukoona semanengene n'abula yadda nga yisewo ennaku bbiri nali sikirabangako ani gwe bakoona mukwano gwange mukwano gwe mulenzi muwala mulenzi ate omuwala gabula alina amagi ne gabula gatya gabula naŋŋamba mugadduse mu lubuto amagi yali abadde ki bamukoona nga tuli mu kuzannya omukuzannya ki mu theatre ne bamukoona batya ne bamukoona be bati accidentally ne bakoona semanengene mbu negadduka negadduka naye ne baganoonya ne bamukwatakwata eno nga tegaddiiyo tewali kintu kisinga butiitiizi mu nsi muno nga semanengene naku ezi nga taddanga alowooza wakyaliwo abalabe
nga sema abuze ng'abuze ng'ebisawo bikalu nkubuulira njagala okubebaza abalabi baffe abalungi mwebale nnyo kulaba kunkubira short and big show ne tumutwalako ne kula senti okolayo ki balabe gabuliza buliddo ebisawo nga byereere oba bamukomyawo omuntu nga bamulimba nedda wallahi ebisawo nga myenga bisawo dokita abeera akuba naga waliwo erizze nga dokita babuuza kadi ngene ebisawo bikalu olwo nga bifaanana bitya nga byebase wagamba ebikazi ebyagwa amabeere gaba gali gatya ebbeere egomayo wogwire ebbeere enywanto netunulira ddala wansi ngekugamba eno gyolaga mu ntaana nga ne bwogikwatakwatako oti omanyi okuba n'ekitundu kyo ku mubiri nga kikujjukiza bisaawo okufa enywanto egamba time up nga revival for the bannange Fauzia Nakiboneka ye yawandiika ekimbeewo Leero nali nino kikunyumiza Fauzia Webonizi ye yawandiika ekimbeewo yatulaininga aliima mbo be babuusabuusanga aliima naye Fauzia oba omira piiru ya bukulu oba onywa sirapu kati kyenjagala obuuza kati alina emyaka emeka Faawu mbw ali mu 7 naye akula bulungi nnyo naye yaŋŋambye alina kasirapu kanywa yakiŋŋamba awo ku tebo Fauzia juzi muwala we teyagraduatinga mugoberera ku gundi ku Instagram muwala we yali amala senior 6 yagraduatinga Fauzia yawandiika alina omwana omuyeka simanyi babiri oba ate kyatazadde nnyo kisika okutula abakazi kuzaala nabaana basika asika myaka ani naye Alima yayimbye ennyimba beka oba 5 kati ennyimba 5 beda zezibamazisa obudde obwo bwonna anti wabaddewo n'abayimbi abalala ekimbeewo kyange mame ekimbeewo naye yadde akigaanidde Mustafa mbu yadde akitutte Mustafa ki tojjuke yagamba ekimbeewo ekya Mustafa ekimbeewo yabadde akitutte banoonyeza ekimbeewo ne ziwera 6 kitundu ekimbeewo kyazze tufulumye dembe nakugamba nti kwagala nnyo nga bwe mutya naye ekimbeewo twabadde tufuluma tigeeti ne bakireeta naye yalangidde abantu tebamufuuye n'abagambirawo tuwadde temunfuuye Alima just ayagala tunyiigira asobola tunyiigira naye kasita twamuwagidde naye yayimbye atya yayimbye yayimbye Alima yayambadde okujja bami nalabye Rema nabye senga asidi agamba mbu Rema tamanyi kwambala iyi naye yabadde anyumye yabadde ayambadde ng'anyumye kagambye bwagambye senga asidi bwagambye omwana tayinaako wuwe abaana bavaako kati tebakyagalira ddala kumanya so byebyo sisita kangende enkole aliwo omuwala sibajja alazeewo omuwala otunule eno nyamba tokikola gwe kati zanje ekisoose okubeerawo mulabe ayita wano n'akakeeka neneebuuza tunule eno neneebuuza akakeeka akatwalawa kumba alina ka ona ne keeki naye yogera mpola bayinza okuba bamuseetiiza atobattule ndeka bulesi tegwe tuba tubaluka omuntu atugwamu ng'asooka atufumutu nze mbeera seeti gw'obeera tali seeti nze mbeera seeti naye ekintu ekyo kiyitiriddoleeta otya akakeeka kati mbeera ng'ekwata mu maaso oti otunule waggulu tumulabe ani asookayo tunule sookayo mumano ngamba akyali kakeeki ne ona
omaze nange ntonoleyo. Ntonoleyo. Nana. Kugambye. Yenna Mukasa aliwa bannaye. Bwe tunangaze bwendete embozi. Oya ali kufurasika mulabi. Furasika ya buji. Buji ki? Buji. Weda manya ali ku ona kumbe buji. Kugambye. Ah, naye. Namukasa ye. Namukasa sibeyo baana ajja. Naye tulina mulinda ddembe na. Ali kuki? Oyo aweta. Oyo. Bannaye omulabi omusajja tunulayo kati. Omulabi. Naye nga beeka baalidde bo. Nze simanyi nakumanya. Tunaddingana. Ate Namukasoza alina okukolera eno. Tukolerako era wano. Ojja tuwa buno bwennyini. Kale. Ajja buzi. Asetinga alina kamera. Owa kamera waali mutya leero nno ndi bize. Go genda okukola Namukasa. Ngenda kukola Namukasa. Mbadde banyi agenda okukola. Mmwe leero ndowooza munnyuse. Kati senga musooka ne mukola ffe ne mudda mu gym. Ate kati night shoot ya firimu. Ogenda ko epozi waleese ebigondo bye ya firimu. Hijab Nation yo nga togyogerako. Nga njiranga. Nalonga abadde. Abantu batandise obbayitamu anti August Abantu Winners. batandise obbayitamu naye abantu baguze tiketi kasuku. Nalonga agamba ki? Nalongo Lewis. I'm fine, how I am. Nkitegedde. Nnyo. Twali twogera ku Nalwe. Nalongo yandeeteddeyo ebintu. Yakuleetedde ebintu? Yandeeteddeyo engoye. Naye mugambe tezantuuse. Kasuku. Engoye tezantuuse ze wandeetedde Nalongo. Kati simanyi kye mwabaddeko na muwala oyo. Kati gwe nga gwe wandeetedde ki oba wazze owuuba magulu? Kati onompadde bye wandeetedde? Okay. Naye baba bakulaba e China Nalongo. Naye Nalongo e China obadde otrendinga nze ne badde ndaba aba China tebakuggyako maaso. Aba China badde bakwata vidiyo. Bambi. Kale. Bade tuwa amazzi muggyeko. Tulerabedde. Nti naba akole ne ya. Nedebeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. Executive Media. Focus, innovate, succeed.